Akulembera division y'e Goma bakyamudde abaana be bakoledde kapate akabadde ku kitebe kya division eno mu kibuga ky'e Goma mu district y'e Mukono. Bano babatedde ebintu ebyenjawulo ebibadde eby'okuzannyisa era nga wano abaana banyumiddwa nnyo omukolo era wano abakulembeze okubadde bakansa ne ssentebe baziniddemu ku bayizi amazina ag'enjawulo nga w'obalaba mu kaseera kano. Chairman wa division chairman Charles Amfred abadde ayogolako eri abaana bano n'abazadde asabye abazadde okufaayo eri abaana baabwe okubalabirira okubanga ennaku zino abaana bayize emize mingi balaba bafula emikwano gyabwe basobole okumanya emize emibi n'emirungi abaana gye balina. Wayi insurance yaffe yaki njawo kwebaza bamaama abaakedde wano nabadde wano ssaawa 12 naye olaba bazze essaawa emu okwagala abaana baffe kyekijja okubafuna kyetwagala okubajjamu omuganyo nayogera luli nembagala tufule abaana baffe mikwano gyaffe ebira byonna ne bwe tubireka ab'emikwano gyaffe bajja kutweyabiza n'okwogera ebanyiga bakulenga bateefu bakulenga basaanidde naye bw'onondira omwana n'omufula enemi nga bwakulabako emmotoka bezze adduka mu bisenge kijja tukola bubi. Njagala abaana bafule emikwano gyaffe basobole okwogera ebibasoomooza sidi akyogedde kuwano bayita bingi naye olwokuba tetubafula mikwano gyaffe ebimu babisirikira tugenda okumanya obudde bukoze ki. So eddagala lyembawa buli ali wano obanga tobadde na budde bwa mwanawo nsaba obuteekebo wadisi mwiki tulabye performance y'abaana gyenjala okwebaza omubadde ebirumira n'ebirungi naye byonna mbyebaza Mukama wa abitwolesezza. So performance z'abaana baffe ng'abazadde byetulabye tuddeyo twekyekingire enkuza y'abaana yakyuka. Bw'onolowooza nti omwana omukuliza ku muggo omwana olina mufuna mukwano gwo omunenye ng'ate bw'ogolola
enkola y'emigo yakola ki yadiba abaana bano bamulekera essimu agitakula n'agera n'ebuziizi abaana bano bamanya ennyimba okuva lutandika paka lukola ki ennungi n'eki n'embi si kubatangira kulaba amativi naye okubatangira okulaba ebikoze ki ebigwanidde tubayambako nga tubawabula nga tujja okukuza abantu bajjemu omuganyiro kyasa akakasiza abazadde nga division y'eggoma egenda kwongera okubakwasizaako mu bintu ebyenjawulo nga pads ddala abaana abatesobola wamu n'okufuna fees ez'okusoma. So mbakulisa okutuuka ku Christmas ate njala kubaagaliza ennaku endala ennungi n'omwaka omujja nga Mukama ye mubeezi. Tukakasa nti kino tujja kukikola ne kansa eno tuteesa ffenna era buli kiri wano siga nti byakyasa naye tukikola nga kansa kuba yateekawo omutemwa era nga bwe tolinda nakulanga ennaku z'omwezi 28 ekyo tugenda kiremerako buli 28 ketonyeka gwake olunaku lw'abaana lujja kukola ki ate nga tweyama nti mutusaasire ebitagenze bulungi okuyiga tugenda tuyiga nga tulongoosa tukakasa we shall perfect olw'okuba abaana baffe bali mu holiday wabaddewo competition wano n'ebirabo etwaguze ebitonotono bano abasaze empaka buli twawa omwana basare simulabyeko wano era ali muki mu ssomero tulina abaana betuyambako mu masomero gaffe aga gavumenti totula butuuze eyo n'olemererwa jangu twogere n'amasomero gano wanaffe bwe twasoma abazadde tulina kuba mavi n'okuba mikwano gy'amasomero ago abaana basobola okukola ki okusoma kuba tewali yesobola Uganda wetadde mu kkoona naye tulina kusala ntoto n'amagezi okulaba nti abaana bakola ki basoma so totuleeyo mwonyigiriziddwa ofiisi ya SIDO eri open omuli abaana abasomesa vocational n'amasomero amage tuyinza okwegayirira nga tuyambire ku baana kusasula kibanjampula kansa eno yateekamu omutemwa egula ebitabo okuyamba ku baana kansa eno yateekamu omutemwa egula pads okuyamba ku baana baffe kuba twakizuula nti abaana abawala oluusi bwe batuuka mu mbeera eyo batuula waka naye kansa eno njebaza nti yateekamu ssente ezo netuyamba ku baana abo tuyinza okuba tetukoze 100% naye at least tulina bwe tugenze tujja okusabira emikwano gye tuyambeko okulaba nga tusobola okufuna embeera eyo tuyambe ku baana b'eggwanga njagala okubebaza emisolo gye mutuwa tetwandisobodde kukola bino naye sente ze mutuwa ate kwe tujja netukola ki netubaddiza ng'omuganda bwaga nti okubiraana omukulu ataddiza wakiri olina n'omuti okuvaako ki epungu njagala okubebaza n'okuba enkalojinga okwongera okusasula omusolo bwe butasasula nga tukola ekisukkakuwa njagala okwebaza gavumenti eya wakati waawe yamanya nti eno waliyo abakozi naye netugibanja etuwadde ssente kulaba tuzimba ebintu bimulaba wano okuyita mu municipality baatuwa obukadde 15,000 okulaba nti tuzimba theatre eyo sente nga ziyita ku municipality wenjagala kuweereza mmeya ne honorable Betty Namboza bazitematema naye ne zikkeera bali mu kusereka amangu ddala ng'ewedde baatuwadde abasawo abalinda obulinzi okukola emirimu egyo so operation ezikugenda zikolera njagala okubebaza era emisolo gye mutuwadde twaguze ultrasound scan wano ekyuma eky'omulembe nga bano basolozeza omusolo twakigula obukadde 45 kiri mu ddwaliro lyaffe wano kyabwereere mujje mukozese saavisi zaffe wano njagala okubabuulira akaama nti amalero ga gavumenti mwe muli abakugu waati bwe oyina badokita bo jangu wano bakebera omusaayi omutuufu ogende gyoyagala bakole ki bakujjanjabire ng'otegedde ekikuluma kubanga tulina ba specialist njagala bategeeza tife abakyazaala era mbasaba twongere okuzaala wano tulina maternity wing wano ezaazisa abazadde 3 buli mwezi wano ngaali tufunyeemu afudde wano mbeera mu ofiisi awo owuli abaana kaba wano njagala okwebaza omulimu ogw'ettendo okolebwa amalalo gaffe wano okulaba nga bajjanjaba abaana bano n'okubakuza so okugomba bwekyo bweri
kikiridde omubaka w'emukono Betty Tamboze bakiike yabadde Geoffrey Kisawuzi naye alina obubaka bawadde abazadde n'abasaba okulaba nga bafaayo eri abaana baabwe mu mbeera zonna ze baba bayitamu. Naffe ku mulembe gwaffe twabikola bino ne tutegeka ku bbate ne tulyako n'abaana bano abato kubanga oluusi ogenda owuliranga ebimotoka biyitamu biranga mujje mu bbate z'abaana naye okuyingira mutwalo abanagenda ku swimming pool ne VIP emitwalo 2 abantu baffe abamu tezisobola naye abamu abasobola ne mutwala eyo abaana ekikolwa ekyo kirungi era kya ssanyu kubanga ku nkomerero ya byonna ffe abakulu tugenda kufa naye omwana wo ekyo kyekintu kyalinyumya ng'ogenze kyekintu kyalimiisinga kubanga abali kufuna omukisa ne batwalibwa mu bikolwa nga bino baliba batini nnyo essanyu ly'olaga omwana wo ng'okyali mu nsi oba oli awo essanyu lyabeera nalyo ku mutima. N'olwekyo bw'owulira nti waliwo omukolo gwonna oba ku ssomero oba gwa division mayor omanyi kati baatukyusizza amannya baatugambye kati abeero sifiri baafuuse ba division mayor ndowooza eyo byonna lwakubanga nzija ebyo byebikolwa omwana byagenda okusigala nga anyumya. N'olwekyo bw'owulira nga bakuyise ku sipiikide taata tosigala mabega genda olabe ku mwana oba alina kyakoze ndabye yayise wano mu kabookisa eryo lyessanyu ly'omwana omuto ne bw'onoogula omugaati naye ng'omukuumira munda mu nnyumba lino essanyu n'alimiisinga okwegattako ne banne ojjaba omuwadde naye ng'ekisinga obunene okireseeyo faananeko oli ewaka alunda enkoko eŋŋanda oba enzungu ate n'atwala amagi ku dduuka n'agatunda ate n'agula paani n'emberenge n'aleetera omwana. Kati gwe ne weebuuza nti paani n'eggi ki ekisinga okuba omugaso eri omwana? So abaana bano tubaagale kubanga gy'emiti gy'eggwanga egy'enkya fenna gye twasookera olwaleero tutula ku ayitebo. Omubaka Honorable we yankwasizza obuyinza yampadde n'okugaba era nekubagizza olw'okuba nga ntuuse wano leeti oba oli awo senga mbadde nazedda n'alibadde nga byennyo. N'olwekyo ngenda kuba ng'omwogezi w'oku mukolo maye omuntu ayogera bano ebuvuba leero kekiyingi oli kekiziweddewo Matovu Asumani eyanyumya obuyimba bw'eggwanga jangu Matovu Asumani era nombikola nga bazadde muteeketeeka abaana muyikubira ababodaboda bajje Jonathan Obwamajangu bakwagala wano ennyo so abaana bazze abaana bazze